Mwenna abantu abali ku social media nga mwagala enkyukakyuka n'omukulembeze manyi nti ayinza okuba kwali. Waliwo omukulu gwe bayita Kintu Nyago. Yatutte poliisi n'ebyokwerinda bonna ba SFC ne bagenda ku ttaka lyo eri e Busaabala. Bagenze tuwaliwo ettaka lye wayingiramukko. Kintu Nyago ono y'omu ku ba state agents abadde bakolera Museveni. Kati njala kubuuza bakulu Kintu Nyago. Era saagala ekintu kino mukiwogodde mukireke nga bwe kiri. Njala bawa just a brief preamble mutegeere. Kyagulanyi yafuna ettaka lino mu mitendera emituufu. Yasasula ne bamuwa ebiwandiiko ne boundaries kwayita bulungi nnyo. Yasasula ensimbi ze n'agula ettaka lino ne bamuwa ne boundaries kwayita bulungi nnyo biri mu ndagaano n'ekyapa kye baamuwa ekyaliizi. Kati mukulu Kintu Nyago olw'okuba nti oli state agent tolina buyinza with the due diligence kuyita ku ttaka lyamu kye tuyita trespass. You'd rather go to court n'ogulawo omusango ogugula Buganda Land Board oba omuntu yaguza Robert Kyagulanyi Ssentamu ettaka eryo. So si gwe okujja kukola trespass ng'okozesa amagye kubanga amagye si ge gakuguza ettaka lyoga nti ttaka lyo. Oyagala tugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu boundaries zaalina n'ettaka lyagula wali ludda wa? Tukimanyi mwagala nnyo okufrustrate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye tubagamba ettaka lirina mupiira litambula. Kyolina okukola obutabuza abantu kukola mawulire musiba wa tuteyo amagye wennozo ozimbi olinga ssekkoko egenda okulinnyira obuzaabuza abantu. Musajja mukulu kwebuza magezi. Amateeka mugamanyi mwasomako. Genda mu kooti teekayo complaint. Ng'owaate owabira Kyagulanyi olina kuwabira yakuguza. Kyagulanyi si yakuguza. Genda onoonye yakuguza yaba akuwa empapula entuufu. Yeze yakuguliza n'ettaka we liyita. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu mubite mu kooti ajja presenting empapula zalina ez'ettaka. Mulyoka mugule boundary. So si gwe kusitula obutolo okulinga entumu ya kasasiro mbw ate ojja ku ttaka ly'omusajja muzeddikebera. Byonna bimukoba tubimanyi bulungi nnyo. Okugula n'okutunda ettaka tukumanyi. Lwakuba nti ekizibu lyakulira Museveni alwala ekirwadde kya cow mentality mwenna endowooza zammwe musizinga okutegeera. You think that okozesa emmundu kigenda kutiisa omuntu system twagivaako. Ati okufa yasigala mu nda ya nnyina. Buli kimu tujja kyogera bwe kirina okuba. Mukulu Kintu Nyago togenda ku ttaka lya Kyagulanyi. That is what we call trespass. Genda mu kooti bayite yakuguza aleete endagaano ze yakuguza ne boundaries ettaka lye liyita. Then court esamoninge Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje mu court ne papula ze kuyagulira naye alage boundaries ze. Then eyaguza Kyagulanyi ne yakuguza babalete mu court bababuulire ani yakola ensobi. Naye gwe okujja otiisetiise nga lisete ettaka ly'omusajja baalitwala. Kiba kitegeeza nti mukikola politically okulumya omusajja n'omujja mu mbeera. Such kind of politics takyakola. Oli musajja Muganda, Kyagulanyi guluba musajja Muganda. Waliwo enkola ey'obwessa Luganda, muntu munno Muganda munno muyita omugambo wa banguze ettaka wano naye ndaba ettaka liyingira ewuwo. Endagaano ezo zisoma zitya zireete ku mmeeza tuzitunulemu. Muyite chairman si wano muyite yabaguza mugambe kyajja kitya okutuuka kino. So si kusasangaza bantu.